Mumulabye sebo yeye kyekyo kati kambuulize ddala. Will you have this woman to be your wedded wife, to live together after God's ordinance in the holiest state of matrimony? Will you love her, comfort her, honor and keep her, and forsaking all others, keeping only to her as long as both of you shall live? I'll do, man of God. Mina. Rachel Luzinda, will you have this man to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in the holiest state of matrimony? Will you love him, support him, and keeping him, forsaking all others, keeping only to him as long as both of you shall live? I will. Rachel Luzinda, I give you this ring as a symbol of our covenant, my love and commitment to you. With this I give myself and all the things that I possess to you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Mm-hmm. Okay. Mr. Sam Lucas Lubiogo, I give you this ring as a symbol of our covenant and my love and commitment to you. With this I give myself and all the things I possess to you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Neyongereyo bannange abaleluya nti bw'oba oyagala kutegeera nti abantu ba mukwano basange nga bombi basirise naye ng'ate banyumya mu busirifu bwabwe. Bakola ki? Banyumya. N'agamba nti ekikulu si bye ebigambo by'oyogera naye ebigambo by'oteetaaga kwogera kubanga munna akola ki? Abitegedde. Njabulira mmwe. So can two walk together is a very deep aspect of synchronizing. Nti mukyala wange nsolo mutunira bwe nti n'ategeera nti ngamba kino. Ekintu ekyo bwe oyagala tegeera amakulu gaakyo, yingira ensi ey'omwoyo. Yingira ensi ey'omwoyo. Yingira ensi ey'omwoyo. Bw'onootegeera amaanyi ga synchronization. Abantu nga ba mwoyo nga tebali synchronized ne baba beera katuuti ke kamu nga basaba ssaala ze zimu, basiiba mu kiseera kye kimu, ono mama oli papa, nga mu nsi ey'omwoyo tebalina bigambo bibasobola kwogeragana nabo nga teboogedde. Always evolve, adopt, mutate, add to yourself. Your wife will follow. Naye omukazi azze talina kyagoberera. Omukazi omusajja n'abuuza, no, omukazi n'abuuza, daddy tugenda kulya kire, n'omugamba mami gomanyi. No. Ananti sente zibuze. No, mugamba tugenda kuyiya tofa ekijja. Speak hope. Just sell hope osirike. Tunazimba. By the way, I've been looking at estates. Take a video awo tandika okulaba ebizimbe bye bazimba omugaye mukyala awo tugenda wow. Sell hope. Are you hearing me? Nga buli ssaawa amanyi nti waliwo ekikola ki? Ojja kunyumirwa obufumbo. Omusajja mumanyi bulungi, by the way, family friend. Yawasa omukyala e Masaka eyo n'amugamba nkutwala Kampala maminid n'amugamba nkutwala bamanyi bulungi family. Omukazi n'agamba ntwala ebiseera ebyo okugenda e Kampala nga kimirako. Omukazi nga buli bwe bacyangamu naye gwe Kampala n'ogisobola gwe buli akapya buli bwagira naye kati ofumbye emmere naye gwe kati weetaaga nyumba ya Kampala. Omukazi yafumbira emyaka aga ng'alinda genda Kampala naguno gwaka akyafumba aliwa. Desire came a very broken woman. Very broken. There are places the devil can break you, but without the knowledge that
in burying you, he does not know that you are a seed. Waliwo ebyamuziika naye ng'omulabe tamanyi nti yali asimba nsigo. So omanye abantu abakuze nga mwemanyi kizibu okwetegeera okuwa omuntu ekitiibwa ekyo noga nti ono musumba wange, because familiarity breeds contempt. But I remember Desire coming to say, I'm submitting to this ministry. Nemugamba, just sit and learn. Yangamba tompa katuti, sagala kuwereza, sagala chintu kyonna nze njagala ani? Yesu. Yekka nze bw'omumpa. And I can bear witness before God as a pastor. Desire bwe yakyuka. Yakola ki? Waliwo abalokole naye nga tebakola ki? Naye Desire bwe yakyuka. Desire bwe yeenenya. Desire bye yaggala yabiggala. And I started to see her walk with God every day. A relationship I dared never to interrupt. Era ngajja buzina mpa update nti kati Katonda akoze kino nenga nti Mukama akole